kati nze bamunandika ngende kutereeza Luweero manye baluma Lusoge baluma naye wonna we tutandikira tulinawo kati ewaffe abantu boogera nga balina emupi waali amazima abaana bagezezzaako okusoma naye bwe basomye ekyamazima emirimu tewali. Olunaku olwaleero tulina baganda baffe ne bannyinaffe bava mu Busoga sub-region era bali very smart indeed and they are all here and in time. Tubaliriza nnyo ab'Ebusoga. Tulina baganda baffe okuva mu Gweta Luweero and Gweta Luweero, that is Luweero district, Nakasongola and Nakaseke districts. Nabo bali sayidi eno okusa kyentegedde gye batudde tusanyuse okubalaba. Abo bokka Abafrika nga balina ensonga z'abawadde be bagenda okutunulwamu akakiiko ebyokulonda preferable olunaku lw'enkya. Naye paper wali unit ya vetting eggalwawo olunaku olwaleero mu butongole. Kati bw'oba ofisse nga tewatutegeeza kati gw'ofisse era tolaama era tujulira. Twali tujja tulanga ensonga eno okumala ebbanga ddene. Naye nga twagala okwebaza ebitundu byonna byonna ebirala ebya Uganda batubadde wano buli lunaku nga bampisa nga bantu balamu naye mu ngeri enjawulo yala okwebaza akakiiko ebyokulonda nti buli azze wano abeetingiddwa. Kuba tuvaawo ssaawa 6, 7, 8 ogw'ekiro olina okugenda nga peepo kitudde nga ne max zigenze mu kompyuta. Ebyalikuba abakazi balesa ekirala bamirovaliza babakuwa max simanya zakuwadde simanya kayabula zakuwadde bavuze ba consultants mu nsonga eno. N'olw'ensonga eyo ngenda kubasaba mukkirize ebinaava mu kulonda kuno. Kasatu fulumya lisiti abaka ba parliament be bano tetwandikusuubidde kujjanga independent. Bw'ojjanga independent gwe ebya struggle eno oba obivuddeko. Revolutionary discipline egamba nti president waffe bw'ayogera aba ayogedde, abakulembeze boogera aba boogedde, EMC bw'ayogera beeyogedde. Kati gwe bw'obivaako oba ogenze ku nsonga ndala. Era bwesimbawo nga independent automatically ekibiina okifuluma. So tubasaba mubeere bakkakkamu mujje mutule pepa yammwe era abamanyi mwemanyiri muli bamanyi. Naye gye tuzudde waliwo omuntu golowooza ndi mumanyi bw'atuuka wali olulimi ne lwesiba. Bangi tubalabye mubeere bakkakkamu mwetereeze ate mwawule empapula zino nga mujja wali kuba tulina budde omuntu mwedayikaze tumutayiminga. Tebwetuuloola ddamu ansa nga bagibuuzizza. Naye kisooka tubaagaza expression of interest form gye twabawa mugijjukira gye twakoonako national ID okakasa nti oli munnayuganda ate era oli registered voter. Olina okuba registered voter. Membership card ey'ekibiina tugisuubira. Then ekisembayo kumwe abaka ba parliament tewali ayinza kuba nga atudde wano mu tent nga talina senior 6 minimum oba isi equivalence. Kutandikira empapula wazigatta n'ozigatta ku senior 4 n'ogattako endala certificates kwawe bali bangi ate kiri okke. Olina okubenga sure nti obuzito bwazo bw'opima kilo etuuka senior 6 ng'otuwa certificate of equivalence eya National Council for Higher Education bwe kiba nga kyetaagisa. Naye ng'olwali tulina okutunula ku original papers zammwe ez'obuyigirize kwa dimina minimum ya senior 6. Therefore, Madam Chair, allow me to invite you and address these people. Your candidates, as you always do. You're most welcome, Madam Chair. My name is Harriet Chemtai, the chairperson of the Election Management Committee, and with me is my team. Actually, they should have introduced themselves. Actually, since it's the last day, let's have each one of them first introduce themselves. Good morning, fellow members of Parliament. My name is Alex Rovan Ziwanyaga, the technical advisor to the ANC. Yes, good morning everyone. My name is Eddie Kayabula, the secretary to the EMC. Thank you. Good morning everyone. This is Julian Kavagambe, EMC Western Region. And of course at the extreme is Commander 001, EMC. His name is Mr. Sebufu John Mary of Uganda. Normally I don't speak a lot when it comes to vetting. I am reserving my words for 2026. I am just here to encourage you candidates
that you can. Each one of you here can. It depends on how you defend yourself. You've been making all those calls, you've been fighting each other. I am the best, I am better than this one, I'm more beautiful than this one, I have the ground, this one doesn't have the ground, this one, his parents came from over Sudan, all those kind of allegations. This is the time for you, comrades, to now show us if you're actually that person who are. Secondly, we all know very well that our president, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, will be sworn in next year. Whom is he going to work with? We are trying to look for the best cabinet, because here I see ministers. There are ministers of finance here and all other ministries. And then now there will be the members of parliament. So we are trying to select the best for him. That's why we come up with the vetting. Others go shaking their heads and say, this vetting has been very hard. There is nothing hard when it comes to vetting. These are the normal things. If you actually say you're a member of NUP, it means you are well versed with everything about NUP. You say you want to be a member of parliament. What is difficult with knowing what you're going to do in parliament? Is parliament for sitting? If you feel you cannot handle parliament, come and join us in the committee. Let's process the candidates. Because as we are processing you people, we put the wrong raw materials, we get the wrong results. We put the wrong raw materials, we get the wrong products. So comrades, relax and be free, don't be intimidated. And I also want to request you, like I have done other members, that when the time comes and we select the successful candidates, we request that you rally behind the people the party has chosen or the system has brought out. Because even us who are vetting, we do not know who is going to emerge the winner. This is a system, it is a process. We put things at the end of the day, you don't know what is coming out at the extreme. So we actually want to request you, comrades, because at the end of the day, it is going to be a loss for all of us. The two of you have been contesting against each other. You don't get the flag, you come as an independent, you take some marks, then, some voters, then the flag bearer also takes others. Then at the end of the day, we are just giving this to NRM. So please, comrades, if we really love this country and we want the best for our country, if we love our party and want to lead, that is what we shall do. And may the best candidates win our dear last bonds. For God and my country. Ngaina watadeka office ka kuba simu nakanze kayabula secretary wa EMC kumsajje yo ye kayabula nze kayabula munange pereza million 3 eza million 5 ebintu byo bitereze paka twamuzudde enamba twakisomye ebigimaliza twali luli awo kawe namwogedde kodda omulala nawereza message candidate wa fumu kuba candidates kati vetting ewedde naye kirungi ate nabana kuggwa kati awo yakubye ebbali naka vetting ewedde eza million 5 enze secretary general Rubongo yadde biriyewe ng'agamba mbu yayogera amusaba million 5 alabe nti afuna tikiti ye kati ebintu bwe bigenda mu maaso bingi banono kabe tusobodde okukwata tubasaba baleme bakwata bujegana kubafera eno tiga tutabasaba sente wadde 10 okuleeta foomu zammwe tewali sente zigenda kugibwa ku muntu naye nga abafere bangi oba abantu baguddeko kitegeeza gye bali eyo bangi betutalaba abasaba sente mu mannya gaffe bwetukuzwa nga oli mukulembeze wa kibiina ng'olina obuvunaanyizibwa gwate immediately owummuzibwa kubera tula gye tubikoze so mubeere kamativu bulungi ensonga gwe kandidati waffe olwaleero lwonna nga bwe luli gyoyagala okugamba kakiiko ebyokulonda gyoyagala okweterezaamu abakulu bali babiri bokka omusajja ono yeserunkuuma yakuyingiza wali ali musajja muntu mulamu nnyo teetaaga wadde 10 ali mukola mirimu gya kibiina gwamanya gongeerabira ono otule mwana ono otule bwana afe akola nnyo emirimu etubana bobudde bonna otule yali nkyajo ba data okulaba nti candidate guli ya buli kimu oli okwalifyinga okuyingira mu center wali mutakwagana bano bokka abantu musajja bana babiri tewali mulala gumudiringa naye mugende then finally Busoga ne Buganda ne Gweta Luwero
tugenda bikwatira wamu sekretale waffe wakakiiko ebyokulonda n'abakulu bano ababiri be bagenda okuditamininga ani agenda ku center A ani agenda ku center B tulina centers bbiri so tujja kuba tubeekwatira accordingly kubanga tumanyi bulungi nti mumwe mulimu abantu ab'omuliro abalina okulabika mu maaso ga chairperson akutulule mu maaso abikwebuulize kwaba mumwe temuli bangu so twagala beebaza abanyama ne bassebo ndoza ye brief yaffe mutukize tugende ssebo ndoza secretary you'll be organizing who comes in first. Thank you very much. God bless you. Kadde Samuel Naluwero anze omukubasi wano olunaku lwa leero ng'ekibiina kyaffe kya NUP kifundikira enteekateeka z'okubetinga abagenda okubeera ababaka baakyo kuba abagenda okukikwatira kaadi. Ndi mumativu nnyo ndi muvumu nnyo kubanga byenkoze bineeyimirira nti baganda bange bano ngenda kubawangula era nkakasa ekibiina kino ekya NUP kijja kumpa kaadi because kati wano tutuuse levo kitunuulira ebintu bibiri. Ekisooka baagala bw'omala okufuna kibaita people power b'amaanyi g'abantu gye tugenda mu palamenti wetaaga brain power bagiyita intellectual capability so kakati ebyo byonna Ssekadde abiina era nkakasa akadi ejja kugifuna muganda wange Sulmani Sserunjogi omugabo omubwati small size last born we bamunanika era nga olunaku lwaleero ali ku kitebe kyaffe ekya National Unity Platform nga enteekateeka y'okubetinga okusunsula abaka ba palamenti ekumuteeza n'okulwaleero era olunaku lwaleero tuze nga tweta sitesebulungi nnyo bamunanika abantu be bamunanika baali basalawo dda oliawo mulenzi muto small size yagenda okukwatira ekibiina era nga bukomezi babusinga ffe oliawo ab'omulembe guno ogwa Ssaabasajja Kabaka so mu mbeera yonna kana ayumebe n'esembayo twazepesitesebulungi nnyo tugenda kutuwangula kubanga oliawo bayipitamu tugenda ku kampasi tulibetefulungi nnyo era nsuubira nti oliawo bwangu tubuyina Naluwero nabamunanika erinnya Sobogatay nga nze ssentebe w'eggombola Kalagala saawa eno nga nzize betting exercise olwaleero wandikakule ku kitebe kyaffe nga bwe kyalagirwa okulaba nti kisengejjebwa okubeera member palamenti yabamunanika constituency ekisanja kino ensonga enkulu naye nga mulimu ebisooso lwakisooka kukyusa obuyinza primary cause yakyo kukyusa obuyinza okulaba nti tuba mu bantu abatono okulaba nti abantu abasinze ku mulembe eggwanga ekyokubiri mu ebyo mujja kubeeramu enkyukakyuka nnyingi ebyenjigiriza ebyobulamu enguudo n'ebirala bingi naye nga jjukira kinteekezo okuwanga ekyokulabiraku bamunanika alina kilomita 12 zokka imagine 12 zokka eza kolasi ekyo kitumenya nnyo tulina enguudo mbi nnyo mu bamunanika naye tebufiibirwa so mulimpimpi kyenyinza obagamba mulinde ebingi ebirungi ebigenda okujja musabire Nsunga Kiviiri Mukokoteko Ngololo nava Luweero district mu constituency ya Katika Musawo era nga nzize okubeera vete sunsulwamu omubaka wa palamenti Nakaseke district ekitundu ekyo ekisooka district member of parliament Jati Nantono ekyokubiri scrutinizinga kwekebejja ku Najuka Mary enkola ya gavumenti Nakaoya Esther bwayo nga tulowooza nti Member of Parliament Nakaseke Central County Mayanja Alan accountability transparency Nakaseke North County Kayanja Geoffrey bw'okola by'okoze nga Nakaseke South County Kakoza Richard tekitegeerekeka ng'obanga ajja naabo Mutamaguzi Semakula gy'olowooza naye nga si byebintu ebigenda okuyamba abantu mu kaseera ka leero obuzi bwe tulina ababaka beera nti bwe balondebwa tebadda mabega kunnyonnyola abantu biki bye bakoze n'abantu bagamba wano mukyuseemu mukole bwe muti kati tekisinza okundira kulaba nga tunuulira enkola ya gavumenti naye ate nekirayo
mu bantu abannoonya ne mbategeeza nti kino bannange nkirondodde bwenti era kiteeseza sigadde ndi Zakayo Nsonga Kifiiri Okote katika mu South constituency. Ayigira nawe omulongo tunyakolemu bayiga nga municipality abantu beyiga nga municipality yonna nsuubira nti nze candidate agenda okuwanirira ekibiina kya National Unity Platform 2026 okuwega municipality era mbakubiriza nti n'olunaku olwokubiri awa president agenda kuba nominated bagamba nti mujje ffenna tuggweyo akasoga twamuwa obwagizi bungi nnyo n'obulumi bwe tuyitamu bw'amaanyi buli amalwaliro tegalimu ddagala abakyala bafa bazaala n'ebintu bingi ebifaanako nga bwe tujje tulwaniriza eggwanga temutuula olunaku olwokubiri tuyinza okuba nga olunaku etugenda okununula eggwanga lino mujje tubeereyo mu bungi nnyo basoga bannange mayuge okubabulanga n'ebitundu ebirala byonna ebyetolodde bugiriwa yonna tujje tuveeyo olunaku olwokubiri tubeere ku nfe esooka ya pulezidenti waffe ebisigadde byonna tujja bimaliriza tukulembeze empisa tukulembeza buvuyo twagala ggwanga twagala kununula ggwanga lyaffe kuva mu mikono gyabo abaatuwamba mulundi gwangu gusoose naye nga mbadde mu bukulembeze kubanga ekisaanya kino kyetumalako nze omukulembeze ow'abavubuka abaddeko mu Busika Town Council naye oba oliawo nagenza okulaba nga empeereza mu bavubuka ku kifo ekyo ekyali ntonomukko neŋŋamba kansetule ku bigere tusobola okulaba nga ntuusa obuweereza obwannamaddala ku bantu baffe oba oliawo abavubuka abakyala n'abantu bonna oba oliawo mu Bamunaanika constituency. Bizibu ki abavubuka gy'ogenda okukiikirira buzibu ki bwe basanga mu by'emirimu oba kale katugambe nti abavubuka bayimidde batya mu by'emirimu eyo gy'ova ewaffe Bamunaanika ekyamazima abaana bagezezzaako okusoma naye bwe basomye ekyamazima emirimu tewali emirimu mitono ddala ku abaana bagenzeewo ku ssomero n'abo abeetetenkanyizza okulaba nga babaako kye beetandikirawo oba oliawo ku engeri eggwanga gye lirimiddemu tebasobola kuyimirizaawo bu bizinensi obo butono bakoze eki bwe baba batandiseewo naye ng'ekyemirimu abavubuka bangi Bamunaanika tebalina mirimu tebalina yadde emirimu kuba tutunuulira abavubuka abo bagenzeewo ku ssomero n'abo batasobodde genda ku ssomero naye nga bwetunuulira kategori zonna ez'abantu abo ekyamazima olaba nga embeera si nnungi era si ya mulembe naye ng'ekyo kiva ku nkulembera embi oba oliawo eya gavumenti eno eya Uganda gye tulina naye oba oliawo singa tutuusizzaamukko ku mulundi guno Robert Kyagulanyi Ssentamu omwagalo w'abangi singa akwata obuyinza binnyo bigenda kukyuka wano mu Uganda naye waffe Bamunaanika oba oliawo abavubuka abadde tubalina mirimu abavubuka badde batayaya okusoma okuba tutaganya ebyenjigiriza okuba bikyali wansi nnyo tujja gezaako okubositinga oba oliawo ebyenjigiriza ebyobulamu n'ebintu ebyenjawulo okukuleetinga emirimu eri abavubuka abakyala n'abantu ab'enjawulo so abantu baffe bajja kuba bakulaakulana oba oliawo mu byenkulaakulana ebyobulamu n'ebyenjigiriza so awo tusinza otunuulira nga National Platform oba oliawo nga Sserunjogi Sulumani omubaka wa Bamunaanika addako Sserunjogi Sulumani small size nga balina obukugu baffe twagala abakuumi b'ebibira nga nabo baffe twatandise okutegeka abantu mu mbeera erimu twetaaga ekyokusatu kyotunuulira ebyenjigiriza ku bulamu mu Uganda akaaga waffe twedde n'omusa mubi baminisita twabafuna bonna mu Uganda teri gwe tutafunye naye buli avaayo bwati avaayo mubuzo waayo byali bitya nti abasajja baveeko ebyo biba byogera bavuge so n'olwekyo tubasaba eruweero temulonda bwa minisita bajja kujja babagambe ekyo tulina enjiri y'olukumi ebadde tuyisaamu amaaso oli najja n'abakuŋŋaanya ekyalo n'abalekera emitwalo 10 n'alabanga mwekuba ebikonde saati yo n'embika ya mitwalo ebiri ng'otute bina awo tulowooza bannayuganda bwe tulina obbajja kati tubagala batunuulira tutya twagala balengeza Kyagulanyi omulimu gwe mwangu yayogedde ku basomesa olwaleero beekalakasa mwe batica temuddayo gavumenti emala okukyuka tugende mufune ku misaala emirungi wano eriyo n'abagifuna nga tebalina mirimu gye bakola niyo omusomesa osomesa wiiki oddaka nanoni kumpani naye omukulu yaali wali ali anywa ku zaffe ebbanja nendalina zalinyeko n'obulinnya nga tezikola naye nga bbanja babaweereza paalisi modo genda otunula nga yabala bamuleetera ku ggaali ajja omulambula gira mu nnyonyi ani aba asiruwaza omuti bakuwadde embizi nnya ziyinza okugagaza Museveni atunda mbizi okujja okulwana mbwe embizi bbiri embizi naye n'avuga n'emmotoka 15 kwana najja alambula ekyo
ate ne tubeeraawo mumanye bumanyi abavuganya bayinza oba bangi ne kati ndowooza olwaliro bwe budde buli omwe yazze wano ng'owulira ozze kuvuganya weekube mu mutima ogambe abakunze emikuddemu ekyo tukimale kati nze bamunandika ngende butereeza luweero manye baluma lusooga ebaluma naye wonna we tutandikira tulinawo kati ewaffe abantu boogera nga balina emupi waali waabwe abantu boogera nga omubaka omukyala wano kyamani wa 5 wano kati agamaanyi tetulina ate gazanyisa enakaseke eriyo babiri bokka tulina kutereeza butereeza enakasongola tetulinaayo kati agamaanyi ge twetaaga okwongeramu tulabe eggaali gyemali tumanyi bulungi titubisobola ebyo byonna bwe tunaaba mugasa